nze nnina omwagalwa wange gwe njagala buli kyenkola bambi nakitabula nze nkole ntya bambi munnange nfudde omwoyo waliwo abakiŋŋamba nti waliwo anseketerera kyokka tekintiisa manyi nti oli mugumu bakusonseko obulabu mbondeke nze munno boogera obubi ku nze mbonkyawoga nze bo bafuuyira ndigammule byonna byoya byansomyewo katiwo naye ebyemikwano bya tabu lwakuba Katonda tabikula mitima wanditegedde bambi bwonnuma kamale gaguma naye nkukutira omuziki ne gutabuka olwawo nga muzina gati olwo twisti ago ebiseera ebyo kyali kyakabi nnyo ago egagwa kutoza mwalina kaliipiso ati ffe tukuba mpeere sabula empere simanye kifumita ekigere mutaka kale namwe bibyo ebimanyumira ate gwe mulembe gwammwe kituufu gwe mulembe omutebi naye mulembe omutebi ndabanga abagwonoonye kubanga okuguteeka mufumita ekigere mu ttaka simanyi fumita empera awo nga tukoona ekigere bwe tuti kale erinnya lyange nze Sonko Muhammad nzeemu okuba wa ekitundu ekirala nga tulina Don Kazeppa. Don Kazeppa twamulaba mulundi ogwasooka nga tuli mu kuzimba tree house ennyumba eno. So Don Kazeppa ebya music ennaku zino wabivaako wadda mu tree house zokka? Siyinza kubivaako. Okyabirimu omuziki? Okyabirimu era mpita okugenda ku live bands oluusi ku mikolo gya kwanjula mbaga graduation kuyingira mayumba era nensanyusa abantu. Bw'okigwamu wali oba mu kuzina buzinyi nyimba z'abala kati wale zinyimba zinyimba simanyi country music lugenda lutya wala oluyimba olwo nakolako ngo we got love lugenda lutya you got me we got something anybody else can see you got me we got something bwerutyo bwerugenda we don't need no money honey you and I what we've got together man can't just buy what we've got. Don Kazeppa oyimbo lwa myaka ki? Myaka jadda ddala. That's why olumanyi olutegera bulungi omutwe. Tegera bulungi ate lwayimbibwa Don Williams kati omugenzi naye nga abasajja balina music waabwe etava ku mulembe paka nakati akyazoganya nyinyi luyimba kyolala lwalinayo luwooma olwo nga lunyumidde nnyo lwoyinza otuwaamu Ken Rogers baby when I met you there was peace and love I said that to get you with the fine tooth comb I was soft inside there was something going on you do something to me that I can't explain hold me closer and I feel no pain every beat of my heart we got something going on tender love is bright it requires the dedication all this love we feel needs no competition let's ride it together making love with each other as land in the street nsobola wuliriza naye kuyimba waliwo fire bongo liutaya yayimba oluyimba Born in Africa olumanya oluyimba mzee oluyimba olwo lubadde luliko embirigo ebiro bino bebe kule soko luddamu embasa erabidde mabegako ddala so kati juzi wano Eddie Kenzo yavuddeyo nadda mu luyimba batanze okudda mu nyimba z'abagenzi abamu bakyali balamu ne baba rights ne baziddamu so Eddie Kenzo yavayo nadda mu luyimba nawulira era n'akanisa gezaamuliko eggwanga ne litabuka nga bagamba lwonoonye tuba tuli awo Bruno K n'avaayo omanyi Bruno K waali awo tata Briera alina omwana we Faida Nakazi bwe yamuyina abantu abasinga bamutegera nnyo ku mwana we n'avaayo nadda mu luyimba era nalo yaddamu olw'omuzeeyi yayimba oluyimba bimbunye lwakyo ndwazizzo nkozezza olwo luyimba olwo era naluddamu naluwoomesa nnyo tuba tuli awo Fresh Daddy omumanyi yawamatuse n'agamba babyonoonye n'agenda mu studio w'omuvubuka
producer no mwerabidde erinnya we yagenze yali side zaawo Namugongo naddamu engoma n'agikuba buto naga abali bayinoonya oluyimba n'aluddamu oluyimba luno olumanyi bulungi nnyo oba wafunye ku chance oluliriza ku nnyimba zino olwa Fresh Dad n'olwa Kenzo siba nnyo mu music eyo kubanga oluusi waliwo ebinnyumira ate n'ebitaka kati entalo oluusi grudges ezo biki abantu bali badde baconcentratinga nnyo ate ne batadda nnyo mu ebyo naye olw'omugezi lwaluwulirako olwafire lutaa omanyi oyinza olumpaamuko omanyi nga gye tutambulamu Born in Africa. I was born in Africa. See my soul, music Africana. I was born to dance. Born in Africa. Born in Africa. Basajja balina talent y'okuyimba. Kuba bo bagenda nga wapaka Sweden simanyi ne recording ennyimba. Ba recording ne ba kati ennyimba zaabwe teziva ku mule naye zino ez'ennaku zino. Z'abavubuka. Hiti ya mwezi gumu nga. Bayimba olumuvuka bamute Alien Skin omuwulirako ebiro bino. Yimba kyo. Alien Skin. Ayino nimba mbatiisana. Abeeyo mbatiisana. Nabeno mbatiisana buli wiki ate nyimba 2 buli wiki ate oluyimba kati ayina olala baluyita bata emboozi yeetambuza enkoola nange sizimanyi nnyo nezinnyumira nga mpulirize ezaba z'omwembe guno tutera nnyo zitambulira mu ziwuliriza sitera nnyo kubanga oluusi ziba tezinnyumira bulungi nga teziri mu message njagala nnyo ennyimba ezirina message ezibuulirira ezigira ki waliwo yayimbye akalina message Kyayiwenja wakawuliddeko. Kyayiwenja nakawulidde ezo zonna zesettanira nnyo. Naye tulina message lwo. Yayimbye story ng'erina message. Anti yayimbye simanyi gundi afudde, chairman afudde. Ffe tuli eno ku lumbe. Chairman yafudde kamanyo kagenda. Chairman yafudde. Kati bwe bagenda ku lumbe chairman n'afa ne bafumba pirawundo za pirawundo atabamala. Bw'atabamala waliwo amazzi olina ateekamu ne bagamba wabeewo afumba kyayi bwe yafumba aleeta njaye gye yateekamu ne batamiira ffe eno tuli eno kulumbe kyeyamaani yafudde omwana yalunze kyayi w'enjaye okamanyiko tayito nti kyayi w'enjaye kyayulya nkamanyikoko bwento naye nga binyumira ababinyumirwa nyimba ki ezakunyumira gwe mu biseera byammwe eby'emabega za Paulo Kafere ezo nga luyimba ki nga walumba ezaayo ezo bwe zityo waliwo dipo naziggala lugenda lutya ezo olw'omutamiivu dipo naziggala bwe era navuddeyo ebikunja gyemutya nze nzija nkola ntya omanyi ow'omulembe gwaffe yaluddamu kati tumanyi luno naye era navuddeyo eka mwokya gyemutya nga nzija mpalaba ne sada zizokutabbira enjiri kati tolaba nti bayimba musada ate biki kale bwe bityo ebintu naye buli omwani n'ekimunyumira ate omuzungu agamba one man's meat is another man's poison wambadde nsaba nnyo obenga atuzzayo emabega ku nnyimba zammwe muzirize mwawuliranga ez'abanyumiranga era zalina njawulo ki ne bino kati nga waliwo olwa Fred Kawalya olwagambanga nti nze nnina omwagalwa wange gwe njagala buli kyenkola bambi nakitabula nze nkole ntya bambi munnange nfudde omwoyo waliwo abakiŋŋamba nti wali wanseketerera kyokka tekintiisa manyi nti oli mugumu bakusonseko obulabu mbondeke nze munno bogera obubi ku nze mbonkyawoga nze bo bafuuyira ndiga mule byonna byoya byansomyo katiwo naye ebyemikwano bya tabu lwakuba Katonda tabikula mitima wanditegedde bambi bonnuma kamale gaguma naye nkukutira omuziki ne gutabuka olwawo nga muzina gati olwo twistic ago ebiseera ebyo kyali kyakabi nnyo ago egagwa kutoza mwalina kaliipiso ati ffe tukuba mpere sabula empere simanye fumita ekigere mutaka kale nabwe bibyo ebimanyumira ate gwe mulembe gwammwe kituufu gwe mulembe omutebi naye mulembe omutebi ndabanga abagwonoonye kubanga
okuguteeka mufumite ekigere mu ttaka fumita empera awo nga tukoona ekigere bwe tuti kale naffe tulinyumiza n'abazzukulu abaffe naye mulembe bwe gutyo mulembe n'ebyago kati nasembayoko okuba nayo ku video shoot ya Ice King ne Mzee Kofi nene wangamba rap z'ennaku zino ng'ez'abavubuka nawe ozitegeera ozikuba ozisobola badde nsaba kati otukomyeyo ku wano ku munaye guno nga bw'ogulaba otulage nti nabo basobola otuweemuku ku rap rap nazo nnyinza okugira nti kubanga buli bwoba nti oli mu kintu abavubuka nabo oluusi obasika bajje gy'oli eno bawe naawe message yo kati rap eyange nnyinza okugamba nti yo, when a rapper raps, all the paper shake up according to rappers company air camera Doni Kazeppa academic consummento level standard never is designed to attack causing damage in any music industry when needed. Yeah man. Yeah. Otukomezaawo olujamaika ate bwe tukomawo wane Uganda dance olw'ekifundikwa era nkirina lwake kwanze eke bwe yawetawo ne bamupa ekifundikwa nze mukulu w'ekika era nzize kusumika sagala fujo mu kika nze kambalege enkaka luno tebasimatuka luno lutalo lwa ttaka Doni Kazeppa si papa yenza talina mpaka. Yeah man. Sirina mpaka nze kusumisa. Doni Kazeppa otusikidde okuva mu gyakyenda gyakinana gyammeka mulimu ba awululu simanya luyimba yafa dda n'otusika paka wano mbasika kati mbaddi wano otutuusiza kati wano mu bafumite empere mulembe gwa .com kuba guno gwa .com ku TikTok toliiko TikTok njagala okugendako nga mmaze okumaliriza ddala ebintu byange ddala. Olyoka olumbe TikTok obinnyo. Olumbe TikTok. Kuba ennaku zino TikTok emanyi ozambuza akazannyo nga kolinga otambuza akazannyo kayinza okuddukana bino otya namu. Banyinya emphasizing okugenda ku TikTok naye tujja kugenda kubanga kati gwe mulembe oguliwo. Era n'okumanyika advertisement okuba nti olya publicity. Nina bakwano gange bali ku TikTok ey'ennyo nina la Bruno nina mukwano gwange bamuyita Polinzi nina mukwano gwange omulala bamuyita King Mossad yali awo TikTok asala obuntu n'abuyiwayo ne butambula osobola okuntabulirayo freestyle ng'oteka mu King Mossad oyo nga King Mossad gwakikuba ku TikTok awo nnyo wali wonna siyinzaga nti nyinza okukubira freestyle eyo kubanga nyinza ate obyonoona oyinza obyonoona King Mossad nkutumiddeko nnyo kablaza nendi ne Doni Kazeppa olunaku olwaleero so Doni Kazeppa kye tujja okukola tujja kufunangayo kagabu tukomewo otuwuliremu byemabega nga twetane ku buyimba obwo obukadde nga tulaga ne project zaffe zino zi tree house nga bwe zigenda mu maaso ne music so kati music yokyali nnyo mu miti yonna mbaayo music yoli wakwetagidde wonna banneetagira ngenda treehouse ngenda ba driver ngenda drive ovuga emmotoka loole zino zabuyonje ntono mmotoka ntono ne loole oli driver okay professional yange driver mirimu egyenjawulo gyetenenkanya mirimu egyenjawulo so kanika boa holos ezo bwezityo ozimanyi zikanika n'emmotoka emmotoka mmanyiko ndinako idea okay nga tukutanze mbadde nsaba abavubuka obatuweereyo akalowoozo lwakuba ngambe alien skin tomumanyi negwe mbadde njagala okusinga ennyo omupeereyo obulowoozo alien skin omuvubuka gwe wawulidde abadde ali mu ssaga nti yalwanagana ne bawunsa bawunsa n'abeera nga alumizibwa so waali ayimba enyimba ne buli wiiki atuwa akapya anza ntuwa enyimba nga 3 ewiiki oba omugamba zikaddiwa mangu yabayirayo buyize ennyimba n'abayirayo naye kakati omuntu bw'ati omukulu akwegamba amanyikiddwa ennyo ayiwayo buli kaseera kati ate bw'aleeta ssaga ez'okulwana kitiibwa kikiba tekigize eki lwaki aba hot tempered atugamba bagamba nti yalwana naye yagamba si yalwana ayina bouncer we wa myaka 8 bamita champion gudo abeera ne yugi yagamba mbu yakuba omusajja naye babadde eriko katonda muko katono gabale beekubeera hot tempered bwe bajja okumalako ng'abavubuka nsaba nkyegayiridde bwegayirizi otusiibuzeeyo akayimba akamu ku bali abazungu bali babayita baani bali country music abayimba country music kamu tukite olunaku olwaleero olwaleero uvayo kotwenga otuwedde kali
You got love kati bakukayimba kona kotuwayo kwaba abayimba country music kali wako mugenzi Jim Reeves yakali kagama this world is not my home. It's not my home. Kensi kwe tuli simaka gaffe. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels second me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake a hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother. Yeah, man. So for Don Kazeppa, no ebitabo biwabirira ddala Don Kazeppa. Ebitabo sinyo. Ate omuntu wawulira ekingere. Ekingere nakusomesebwako ko n'abazungu. Ate n'okufuba ennyo okusoma ebitabo. N'okubeera ennyo n'abantu. Aboogera oluzungu. Kati nange nemba nga nkyakikwyalinga accent eyo bakwogera oluzungu. Otherwise nasomako ko. Okay, mbadde Don Kazeppa olunaku olwaleero Don Kazeppa ono tujja kubanga twongera okukoma tubenga tufuna ku mboozi mpola nga bwatuliramu nga tubalagana ebirala byonna byagenda maaso n'okubira ng'akola. Ompya subscribinga mukutu gwa Good Talent. Nze Sonko Muhammad.